Abalamuzi 9 ku kkooti y'oku Ntikko be bagenda mu maaso n'okuwulira omusango gwe yali yeesimbye ku bukulembeze bw'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu bangi gwe bamanyi nga Bobi Wine. Ono awakanya ebyava mu kalulu akaakubibwanga ennaku z'omwezi 14 January omwaka guno, era Kyagulanyi yawawaabira akakiiko k'ebyokulonda ne Pulezidenti Yoweri Museveni gwe yali yeesimbyewo naye nga kw'otadde ne ssaabawolereza wa gavumenti. Wabula newankubadde guli gutyo, bangi bagenda mu maaso n'okugoberera ebigenda mu maaso mu ggwanga naye nga tebamanyi bingi bifa ku balamuzi abawuliriza omusango guno. Olunaku olwaleero tuzze okubanjulira abalamuzi abagenda mu maaso n'okuwulira omusango guno. Abalamuzi bano 9 bakulembeddwamu Ssaabalamuzi wa Uganda Alfonso Owiny-Dollo, ku bano era kuliko abalamuzi Faith Mwonda, Paul Mugamba, Esther Kisache, Stella Arach Amoko, Mike Chibita, Ruby Opio Aweri, Lilian Tibatemwa, Ezekiel Mohanguzi ne Pasi Tuhaise. Naye abange biki ebifa ku balamuzi bano? Alfonso Owiny-Dollo nga kati ye Ssaabalamuzi wa Uganda era nga yakulembeddemu banne, yazaalibwa mu mwaka gwa 1956 era ono amaze emyaka 24 mu nkola ey'amateeka. Ono mu mwaka gwa 1993 yalondebwa okugenda mu kakiiko akaali kagenda mu maaso okubaga ssemateeka aka Constituency Assembly era yaliko omubaka wa Parliament nga kw'otadde n'okubeera minisita. Faith Mwonda yaliko omulamuzi ku ddaala erisooka nga tannafuuka kamisona mu kibiina ekirwanirira eddembe ly'omuntu wa bulijjo. Mwonda oluvannyuma yalondebwa ng'omulamuzi mu mwaka gwa 2001, oluvannyuma n'agenda ku kifo kya Inspector General wa Government oba IGG, ekifo kye yamalamu emyaka 10. Ate ye omulamuzi Paul Mugamba erinnya yalikolera mu kkooti erwanyisa obuli bw'enguzi n'obulyake ng'eno yasisinkanirayo abakungu bangi okuva mu gavumenti abaali bawera ennemba nga bagguddwako emisango egy'enjawulo. Omulamuzi Paul yalinnyisibwa eddaala mu kkooti enkulu mu mwaka gwa 2017 okuva mu kkooti etaputa ssemateeka. Okwawukanako ku balala, ono y'omu ku baawakanya ebbaggo ly'okwongeza emyaka gy'omukulembeze w'eggwanga mu mwaka gwa 2018 naye nga gwe guno omulundi gwe ogusooka okuwuliriza omusango oguwakanya ebivudde mu kulonda omukulembeze w'eggwanga. Omulamuzi Mayambala Kisache ng'ono yali abaddeko omusomesa ku ttendekero ly'e Makerere oluvannyuma n'afuuka omulamuzi. Ono si gwe mulundi gwe ogusoose okuwuliriza emisango egyefaananyirizaako nga guno era mu mwaka gwa 2016 yali omu ku balamuzi mu kwemulugunya kwa Mama Mbabazi. Ye Stella Arach Amoko yawuliriza okwemulugunya mu kulonda emirundi egiwerera ddala nga mu mwaka 2006 yagoba okwemulugunya kwa Francis Babu eyali awakanya obuwanguzi bwa Lord Mayor Erias Lukwago ng'omubaka eyali yeesimbyewo ng'awangudde obw'omubaka akiikirira Kampala. Ruby Opio Aweri nga yazaalibwa mu mwaka gwa 1953, olugendo lwe mu by'amateeka yalutandikira mu disitulikiti y'e Soroti mu mwaka gwa 1982. Ono y'omu ku balamuzi abaawagira enkyukakyuka mu myaka gy'omukulembeze w'eggwanga mu mwaka gwa 2018. Ye Pasi Tuhaise ng'ono naye ali omu ku balamuzi mu musango guno, muwandiisi w'ebitabo eby'amateeka ebiwererako ddala, wabula guno gwe gugenda okubeera omulundi gwe ogusooka okuwuliriza okwemulugunya okuva mu kalulu k'obwa Pulezidenti. Omulamuzi Mike Chibita yali abaddeko omuwandiisi omwenkusi wa Pulezidenti Museveni era ono yaliko ne ssaabawaaba wa gavumenti nga tannaba kufuuka mulamuzi. Ono naye gwe gugenda okuba omulundi gwe ogusoose okuwuliriza omusango ogwefaananyirizaako nga guno. Ye omulamuzi Ezekiel yatandika olugendo lwe mu by'amateeka mu mwaka gwa 1977 nga yasooka n'abirekulira mu mwaka gwa 1980 oluvannyuma n'akomawo mu by'amateeka mu mwaka gwa 2005. Okuva mu mwaka gwa 2013 abadde akulira Bible Society Uganda. Ono y'omu ku balamuzi 9 abawuliriza okwemulugunya mu byava mu kulonda kwa guno omwaka nga naye gwe mulundi gwe ogusoose.
Nze Shamira Nagawa, Kra STV Select ey'enjawulo.